Hallelujah, hallelujah. Calvary greetings and shalom to you all. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Muramusizaako mwina mulinnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo Munazaalesi. Bibi Mark gemanya nate neebaza Mukama olw'akawungezi ka leero kubanga ansobozesezza nate okuyimirira okuweereza eri abatukuvu be. Kale ekitiibwa n'ettendo tukidiza Mukama. Katusabe ate tumale okusaba kwanjulire kyenkuleetedde olwaleero. Katonda owa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, wansi w'omukono gwo era wansi w'ekitiibwa kyo n'ekisa kyo, nzikakkana Taata weewaawo Omwoyo wa Mukama. Nkusaba Taata weewaawo nkozese era sukunda buli kiri mundamu nze ku lw'ekkanisa ku lw'abo Taata omwesigwa be wateekateeka okukiwulira Omwoyo Omutukuvu bakiwulira bakitegeere bayambibwe Taata okunywerera mu nsi weewaawo ey'omwoyo nga bawanguzi bw'ekiseera. Amiina era haleluya. Once again, Calvary greetings and shalom to you all. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, ebbanga libadde ddene, naye tugulumiza Katonda nti atukuumye ate weewaawo atukoze obulungi obutagambika. Olwaleero nno ki kyenkuleetedde? Njagala okwogera ku lwaki ebirooto byo ebirungi Mukama bye yakolaga edda n'edda tebituukiriranga, ate ebirooto ebiringa ebibi byo byanguwa okutuukirira, oba lwaki ebirooto ebimu bituukirira mangu naddala ebibi ate ebirungi ne birwawo okutuukirira. Nja kusooka okwogera mu njogera eno nti abantu bangi balina endowooza entegeera n'enfumiitiriza nti Katonda alwawo kyebava beesalira amagezi amalala okukola ebirala nga bwe baba balabye okusobola okuvuunuka obuzibu n'embeera mwe bali. Kubanga mu nsi muno buli muntu anoonya, buli gw'olaba atambula anoonya solution oba ekyokuddamu eri ebizibu ebimuyimiridde mu maaso. So abasinga bwe bagamba Katonda bagamba nti bamwagala era balaga nti bamumanyi, naye bwe bagamba okujja eri Katonda abayambe tebakkiriza kubanga balina mentality egamba nti Katonda alwawo okuddamu. So Katonda weewaawo yalibanga alwawo naye talwawo. So kisinziira ku level, kuba tulabyeko abantu abakulidde ku level, abakulidde ku sipiidi mu nsi y'omwoyo. So Katonda kasita okola kyayagala, omanyi kyefaananyiriza nga okuba n'omwana ewaka. Omwana n'okera ku makya n'omugamba nakigudde tiwangi maama, okera ngenze kukola ssaawa 12 naye wozuuka ssaawa 2 yero olujja oyoze essowaani. Wamala okoza essowaani kira kyoba okola fumba caayi abaana banywe, ogende oleeteyo obudomola bw'amazzi 2 katuweze era ssaawa 6 oteekeko akawunga, amazzi g'akawunga ku ssaawa 6 ngenda kujja mbafumbira ekyemisana. Nagamba kale maama. Haleluya. Kati nakigudde bw'alaba bw'azuuka ssaawa 2 nadda mu kwepena, nadda mu kuzannya, nadda mu kuba embeekuulo. Kati n'okomayo waka ssaawa 6 eziwera ssaawa 6 n'okomawo. Kati oba onootera otutuuka ewaka nakigudde n'akulengera nadduka sipiidi, kulikayo maama kulikayo, enjala ennuma. Kati ngoze n'akaveera ka capati mu ngalo. Haleluya. Bw'otuuka ewaka oba omwagala kuba akusanyukidde mwana wo, kuba akulaza essanyu mwana we era omwagala akunoonyeza okusinkana mu kkubo. Naye bw'otuuka ewaka nga talina kye yakoze, ng'efumbiro siryere evvumu eriri n'obubwa bwasuze mu kyoto n'obubuzi, olujja sirwere, abaana teyabawadde caayi, teyaleese wadde kadomola k'amazzi, ali mu kwepena. Bw'obeera ne capati ng'ogireese kugiwa nakigudde, osobola okugimuwa obanga gwe muzadde, osobola okumukuba kibooko oba omuyambi, oba tomukubye kibooko capati ogitwala mu kisenge n'ogimulyako oba n'ogiwa abato. Lwaki? Kubanga akujeemedde. Nakigudde omulagidde ekyokukola ekimuyamba asobole okufuna emmere, naye nakigudde agaanye obbikola, naye akubanja bubanja kyakulya. Kiraba? Akubanja bubanja kyakulya. So maaso ga Katonda
naffe bwetu betukola tutya, betufaanagana, bwetutyo bwe tuli. Mukama mutukuvu. Mukama akugamba munnange gundi va ku musajja oyo, munaye gundi va ku mukazi oyo, munaye gundi va ku mulimu ogwo, munaye gundi va ku bwenzi, munaye gundi. Kakati gwe n'otandika ate Mukama gundi yansasulira ennyumba, gundi yampa ekyokulya, ate bwe njijja kino ate bino. Kakati buli weewoza ebyo n'ogenda mu maaso n'okusaba ng'ogaanye okukola okwagala kwa Katonda, definitely ne Mukama tajja kukuwa ngaewe wammye omwana oli. Lwaki? Kubanga ogaanye okukola okwagala kwa Katonda. Jjukira Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mw'olima, Jeremiya 4:4, nti mu butuukirivu mw'olima okunywezebwa onoobangala n'okujogebwa. Mu butuukirivu ogenda kuyimamu okunywezebwa ate n'okufuna okuddibwamu kwa Katonda. Omusajja omulema oli mumujjukira yayogera n'agamba nti Katonda tayanukula ssaala z'abatali batuukirivu. Ekitegeeza ne mu nsi y'omwoyo oba tuddeko mu birooto, omwoyo omutukuvu ye kyakola kukuleetera n'akugamba nti Mark, yes, oba teekawo erinnya lyo. Mu nsi y'omwoyo oli musumba n'akulaga ekkanisa ennene ng'ogibuuliramu nga gwe musumba oba nga gwe musinzi oba nga gwe mutendeza, n'akulaga embaga. Haleluya. N'akulaga embaga, n'akulaga omwami, n'akulaga omulimu, n'akulaga visa, n'akulaga ebitiibwa, n'akulaga byonna. Naye mu kubikulaga yakulaze nti bino taata bye yakuteekerateekera okuba kuba oli mwana we, naye olina okubaako kyokola okusobola okubituukako. Nga bw'olaba nti abagenda okuwakanira AFCON oba Africa Cup of Nations oba liigi yonna oba empaka zonna oba misinde, bakimanya bulungi nti awangula agenda kuweebwa ssente weeziti, oba awangula agenda kuweebwa ekikopo. Bonna bakirabako, naye ekyokukirabako n'okukimanya nti bagenda kiweebwa tekibatwaza kikopo. Bawala balina okubaako kye bakola. Kye bakola kye kiriwa. Haleluya. Kye bakola kwe kudduka okuwakanira ekikopo ekyo kye balabyeko oba ssente ezo ze babagambye, era abasinga bonna yaziwangula n'azitwala. Kale mu nsi ey'omwoyo naye Mukama byakulaze, totula wansi n'okuba ngalo n'okuba nanduulu nti kiwedde. Lwaki? Mukama abikulaze kubanga abikubikulidde osobole okutegeera obeeko kyokola, kubanga yakulaze, omwoyo omutukuvu akulaze nti watondebwa kuba kino ky'olina okuba, kino ky'ogenda okubeera. Eriyo ebirooto Mukama byatulaga nga bigenda kubaawo mu maaso, ebyo nabyo babyeteekerateekera. Bw'otabyeteekerateekera bikuyitako, ebiro bikuyitako, n'otandika okufuna ebirooto by'entera bagamba omuntu ebiro nga bimuyiseeko. Eriyo ebirooto weewaawo ebijja nga gye sizoni naye neekuyitako. Lwaki? Kubanga totegedde kyakukola. Bayibuli egamba etya mu kitabo kya Kabakuuku? Kabakuuku agamba nti awo Mukama nanziramu n'ayogera nti wandiika okwolesebwako okwole bulungi ku bipande, akusoma adduka embiro. Kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaako ezaalagirwa, era kwanguwa okutuusa enkomerero. So tekulimba newankubadde nga kulwawo. Kulindirire kubanga tekulirema kujja, tekulirwawo. So tekulirema kujja, tekulirwawo. Bigambo bikulu ebyo. Mu ntuuko zaabyo nga nkugambye nti buli kimu kibaako ebiro. Kasita otegeera ebiro okusinziira Mukama ekirooto kyakuwadde, eriyo byakuwanga bya myaka, eriyo byakuwanga bya kati, eriyo ne byakuwanga ali olina kubiba mabega naye nga byakubbibwako. Lwaki? Era lwaki ebimu birwawo okutuukirira? Ekisooka, lwaki ebirooto birwawo okutuukirira? Entuuko zaabyo nga zituuse, ebimu ne biyitako ng'entuuko zaabyo zituuse. Mukama mutukuvu. Ekisookera ddala, haleluya, butatambulira mutukuvu na butuukirivu. Ekyokubiri bujeemu. Ekyokusatu butasaba. Ekyokuna butanoonya Mukama. Ekyokutaano butabiclaiminga ebyokubiyingiramu. Mukama mutukuvu. Ekyomukaaga ate nga kikulu bwe butakuma kyoto. Lwaki ebirooto ebibi ebya Sitaani byanguwa?
Wakiwa olootanga ente zikugoba ozze mu kyalo wayita wiiki emu ne bagoba ku mulimu. Kubanga ebyoto ebya Setaani, ebirooto ebyo birina abakuma ebyoto bayitirivu. Haleluya. Birina abakuma ebyoto ababikumira ebyoto okusobola okulaba nga bituukirira. Birina bakabona b'ebyoto bebagenda okusamira ne bateeka ne bateekayo amanya ga famire gonna. Ne bagenda mu kwabya ennyimbe ne bateekayo gonna. Almost batasamira bagenda kukola ki mulumbe. Baba bateekayo ebyabalongo kitaawo naawe akuteerayo na buli kimu. N'abalogo ne bakuyambako n'abalala. So kitegeeza ekyoto buli kyoto kibaako kabona. Kati omwoyo omutukuvu wakulaga ekirooto ekirungi ng'ebiro bituuse entuuko zaabyo. N'otaba kabona w'ekyo kukiseesaamu, okukisabira n'okukinywera kuba obwo buba bunnabbi. Bw'otabunywererako nabbi yakola atya? Nabbi y'omuntu addamu ekyo Mukama Katonda kyayogedde. Ekiyisa abantu ba nabbi b'obulimba kwe kwogera Mukama byatabagambye ne boogera ebyawate ne bikola bitya. Bwe bigaana okuba oba bitaba ne batandika ate emabega okwokerako ebirala mu kifo ky'okwerenya okudda eri Mukama. Okwokerako ebirala okunyweza obulimba. So kati gwe oli nabbi wa bulambo Mukama wakulaga okwolesebwa obw'ekirooto. Gwali n'okusookera ddala okukiseesaamu nga tonaba na kujja gyendi kasomala okitegeera. Buli bw'ogenda okusaba totula butuuzi n'ogamba nti Mukama nze byange biwedde. Olina okuseesaamu, olina okusaba, olina okulemerako, olina okugamba Mukama gwe wayogera bwoti ne bwoti nkirangirira nkisika ebiro byabyo webibanga bye bino. Kyekyo naawe ekyoto ky'okumye oseesezaamu n'abalala nga bebakwegayirira. Naye ebya Setaani byo ebaayo emizimu egibiseesa. Abalogo baseesa n'abasamize n'abaki. Kati ebyo byanguwa okujja kubeerina eri ababiseesa. Kyova olaba otayimuka kubaako kyokola mangu bituukirira. N'olootanga bakubbye enkya ne bakubba. N'olootanga ogudde ku accident enkya n'ogigwako. N'olootanga kubanga waliwo ababiseesa bayitirivu bisobole okuba. Kati naawe ekikulwisaawo mbyogedde naye ebyo byonna ensimbi esira ku nsonga y'obuta butaseesaamu obutasabira Mukama kye yali akuwadde okwolesebwa ne bunnabbi. Yakulaga mwami, yakulaga biki seesaamu. Abalala mufuna obuzibu ne mubita ne mubyerabira. Bayibuli egamba nti Pawulo yali yeebase, Mwoyo Omutukuvu n'ajja, malayika wa Mukama n'amugamba ekiro, n'amugamba nti towanika nga wobuulidde enjiri wano kikugwanidde okugibuulira ne Muloma oba Loomu. Yagenda okuzuukuka Mulomani actually yagenda okuzuukuka nga abasajja bamusiibidde bali kumusabira na kumusiibira kumutta. Naye nga Mukama yakimulaze. Tunuulira Musa yagenda emirundi emeka wa Falaawo nga mugamba nti abaana ba Katonda. Naye nga Mukama yamutumanga. Sekitegeeza Mukama kyakulaze, Mukama kyakuwadde okwolesebwa n'ekirooto n'obunnabbi. Olina okubinywererako n'oddayo mu maaso ga Falaawo ogusooka n'omugamba nta n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokutaano n'ogwokuta paka ogw'omusanvu gutuuke akute. Oyitewo okoleki ofulume ajja nakugoba bugobi. Naye wogenda ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'otabiraba n'ota togenda kubiraba kubanga wobita obutabisabira. Haleluya. Bwobita n'obireka kitegeeza tegenda kubaayo muntu abiseesa. Teri agenda bikuseseza nga gwe wobyeseeseza. Weetabayo abikuseseza nga wobiseeseza kitegeeza bigenda kuzikira ebimu omulaba agenda kubikuba, agenda kubibba. Ate ye ebibye ayina bangi ababiseeseza. Ayina emyoyo egikulwanyisa naawe oyinza okuba ogirina naye nawe bwetaaga okuteekamu effort. So Mukama ayagala okwolesebwa kwonna n'ebirooto bye yakuwa bituukirire. So kumanya omutukuvu n'obutuukirivu lekerawo okwemulugunya, tandika okusabira. Tofiisa kirooto, tofiisa kwolesebwa. Niwe oba olina emyaka 5 nga Mukama yakugalagira obufumbo niwe abatabukugambanga noonya emyaka gy'abanawandu mu Bayibuli gitandikira kwemeka. Tandika okusabira obufumbo. Tobaako n'ekimu kyofiisa kubanga mu nsi 10 ne mu ggulu olina okufuna 10. So ekitegeeza olina okulwanira 10 ekyensi. Lwanira 10 ekyensi
ebyo bya lutalo wokkiriza Kristo. Bayibuli egamba nti okuva ku mirembe gya Yokaana okutuuka n'olwaleero bakabaka Katonda boogezza obuwaguzi. Tunuulira Jeremiya, Mukama amulaga okuyitibwa, yamala kulwana, yita mu ntalo. Tunuulira Isaya, tunuulira Oseya. Oseya Mukama yamutuma okuwasa malaaya, nabbi Oseya. Naye Mukama yamuyita okuba nabbi, n'amutuma okuwasa malaaya. Tunuulira Isaya, bamugamba okutambula ng'ali bukunya. Kitegeeza Mukama buli wakuyita n'akulaga okwolesebwa. Challenges z'ofuna tezitegeeza nti Mukama akulese. No, agamba n'oli bw'oyita mu kidogo ky'amazzi amangi alibaamu naawe. Ky'olina okukola kunywera, kuyita Mukama, kulangirira na kulagula na kusabira ku ekyo Mukama kye yakulaga. Ebironga bituuse, oba otegedde ebironga bya maaso biragule, tandika okubisabira bituukirire. Obanga bye biro by'olimu obiraba, tandika weweeyo, bigenda kwanguwa. Naye ng'okoze okwagala kwa Katonda nga sitole yo yanakigudde gye nasoose okubawa, kola okwagala kwa Katonda, tandika okubijjayo. Mugambe Mukama gwe wandaga nga ndi nabbi, naye ne wensaba saanukulwa, nabbi alaba, amaaso ge gaba galaba. Mukama mzibula amaaso g'omwoyo ge wakyogera. Mukama gwe wandaga nga ndi mubuulizi w'enjiri, mubuulizi w'enjiri, enjiri tagibuulira mu nnyumba wakanga atudde, nziguliraawo enzigi. Mukama gwe mwegayirire. Kitegeeza oseesa okwolesebwa kwabe kugenda kwanguwa, okutuukirira entuuko yaabyo bigenda kwanguwa nga bituukiridde. Mu minisitule gye maze ey'okuvunula ebirooto ebbanga lyemazeemu, ojja kusanga ng'abantu abamu balina ebirooto eby'obunnabbi bye baafuna nembibabuulira, naye nga olwaleero bw'omubimubuuza takyabijjukira. Kati wabanga takyabijjukira anaabisiisa atya? Tebabiwandiika, abalala tebabifaako, babyerabira olw'embeera. Musanga n'abimubuuza nga takyabijjukira. So kale olwaleero yeyo ensonga lwaki toseesaamu obireka ne bikalira. So olwaleero yiga okuseesaamu, ate oseesaamu ebya sitaani bizikiza ebirwana nakyo, kubanga manya buli woofuna sitaani ayagala kusuuza. Buli woofuna sitaani ayagala kusuuza. Sitaani akimanya ogenda mu ggulu, kati ebyensi ayagala bikwata abigabira abasamize. Naawe olina olunyiriri olukuwa essuubi n'amaanyi nti kyawandiikibwa nti kizibu nnyo omugaga okuyita okugenda mu ggulu okusinga engamira okuyita mu katuli k'empiso. Kye kyawandiikibwa kye weekuteko, naye kuba tumanyi kyekitegeeza ensonga lwaki okyogera. Kaakati n'obugagga otandika okubuulira ng'obukolimira. Egambo yagala obeere mu mwavu munakuwavu paka woliva mu nsi. Ate era kankugambe ne kino nti obanga kyoyagala okuba n'eggulu oyinza obutaliyingira, kubanga ogenda kuba weemulugunya. So sabira Mukama buli byakulaga osobola obikwatako, ojja kusikira obwakabaka bwa Katonda. Otherwise shalom. Kale katusabire. Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, broadcast eno tugiwonga mu ndagaano y'omusaayi gwo, era tugitukuza n'omusaayi gwo. Leka ebigambo Taata byonkozeseza bikolera abantu, bibasumulule, bibawe okuddamu n'essuubi. Ate era mukwano gwange buli agyetaaga mu nsi yonna gy'ali na buli wa lulimi osobola oggibuvunulira, yimusisinkanye alabe obulungi bwo. N'abatannalokoka Mukama abawe ekisa balokoke mu linnya erya Yesu. Amen.